Ebipapula Spark TV byerabyeko byetondera abatuuze b'Ekimwanyi Kiteredde ne Kisoso okubanga baali beerabira nga bwe beetaaga omusaayi ssaako n'emitwe gy'abantu 10 era ne babategeeza nga bwe batalina kufuna kweraliikirira kwonna olw'ensonga nti baliko n'ebitundu ebirala bye bagenda okufunamu emitwe okuva kati okutuusa mu mwezi gwa Desemba. N'Ekiteredde naye kyadde kimaliriza ne kigamba nti naawalala. Okusinziira ku batuuze oluvannyuma lw'okufuna amawulire akawungeezi k'eggulo batandikiddewo okweraliikirira ku kiddala kye bazzaako. Nakati wenjogerera omutima gukola ki? Gunkuba bannange ebijambiya byatuyisa bubi. Tuli bantu bakulu. Nga baagala emitwe 10 tweraliikiridde nnyo olw'ensonga nti emabegako era ebijambiya byalimu ne bitwala abantu bangi. Kisoso kye kimu ku byalo ebyasinga okukosebwa ab'ebijambiya mu mwaka ogwa 2017 oluvannyuma lw'abantu abasoba mu 10 okulumbibwa. Kati twanyolwa. Omanyi kye bayita okufiirwako abantu. Ennyumba emu neefiirwamu abantu 6. Okimanyi kye kitegeeza? Kyali kintu kibi nnyo nakati era bwe batugamba nti nno kijja tweraliikirira olabanga gwagenda. Mu bamu ku baalumbibwa mwe muli ne ssentebe w'ekyalo kino Kabaale Kisoso Emmanuel Bwite. Ono agamba nti bw'alaba ebipapula bino atandika okweraliikirira. Bajja wano kakati batandikirawo okukuba oluggi lw'eggalagi eyo. Kati bano baba bakyakuba oluggi wano nga batuuse wano ne baziwulira nga zituuse awo ne badduka. Kwe kuyambibwa kwennafuna bwe. Bagamba nti newankubadde waliwo abalowooza nti byakubalaata bo baakubeera ku bwerinde olw'okuba nti kyali kibatuuseeko. Kiteredde tulina abantu nga 3 tugenda mu 4. Kakati bwe tuba nti abantu 50 basula bweru toyinza kwanganga kyalo. Balina okwekuumanga bo abaana abatambula ekiro mu batangire okutambula ekiro. Batunuulira buli muntu abanganga oba gwe balaba mu kitundu atambula atya era n'egundi atambula atya bana neyibawo kale olina okumanya entambula ze naye. Okusinziira ku batuuze ebyabatuukako byaleetera bangi okwagala okudduka ku byalo byabwe. Katono tusenguke ne ku kyalo naye nga tolina gy'okola ki gy'oddukira. Batatuusibwako bisago baakosebwa emitima kubanga tewaali kwebaka obweraliikirivu bwali bungi. Ku mulindu guno security mutambule mu bantu mujje mukolera security ebitundu mutambule mutuwe security emala kuno temulinda kutema bantu security mugirete ng'obudde bukyali nga tebannafa. Poliisi egamba nti ensonga eno bagimanyi bulungi wabula ne basaba abatuuze okuba abakkakkamu era abawandiisa ebibaluwa bino baakukwatibwa. Tusaba abatuuze baffe kwe kuba nti nabo nga bwe babirabye ne babiripootinga ne babitugamba nabo basigale nga eriiso lyabwe ejjogi okulaba nga boolaba omuntu asuulasuula ebintu nga bino oba gwe batategeera mu kitundu naye babeere nga bamututegeeza atubeere nga tumufuna oba oli awo ayinza okuba yayinza okwembegawo ebintu ng'ebyo. Disitulikiti y'e Bukomansimbi ne Masaka omwaka ogwa 2017 ne 2021 tebaligyerabira oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okubakolako obulumbaganyi ne batandika okubatta nga beeyambisa ebijambiya okukkakkana nga ababaka ba paalamenti ebiseera ebyo babiri baakwatibwa okwali Alan Sewanyana ne Muhammad Seggirinya kati omugenzi wadde ng'obujulizi obubaluma nakati bwabula. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.